Kano ke kadde kennyini bwe tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba etandise okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Tororo yabadde ewezeza millimeters 35 n'obutundutundu 6 so nga ate yo mu Soroti zabadde ziweze millimeters 34 ate yo mu Kampala zabadde ziweze millimeters 7. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero biraga nga ebitundu ebyo eby'omu masekkati okwokussa n'ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obundi obudde bubadde bwa kinnyikaggobe nga n'awamu lubadde lufuuyirira era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu ggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebisinga obungi okubeerayo n'oluwandaggirize okuggyako mu masekkati g'eggwanga okwokussa n'ebitundu ebyo eby'omu Kotido. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira nti enkuba ejja kutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako nga n'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 27. Ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu Lagos ne mu Addis Ababa tusuubirayo namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate yo mu Nairobi tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa kiddedde. Ate olwo yo mu Rio de Janeiro awali empaka za Olimpiki tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25 era nga akasana kajja kubeera nga kaaka. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Ebisingako awo oyinza okugenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe guli ku lutimbe gaggadde olwa UBC. Nze Lubega Michael.